etandika butandisi tugende maaso ate nga tetandikidde watandika nankondakonda enetandise bulambalamba ey'okuwutanga Sports Arena Wakiso Kena kugamba luli olwo Luganda Super Wakiso tobulabanga etandika butandisi mange Phoenix Rising Films sibotandika bo ekyali ntandikwa egenda maaso Wanda Studio Stroke Overdog Entertainment bakutuusizaako nate etandika butandisi ey'okuwutanga nata Phoenix Rising Films ekyali ntandikwa kale natandika obudde bwa kiro tulengere mundu ekyali ntandikwa waroge baliddewo okola ki wano tomanyi obudde bwa kafiyu gwe ekyali ntandikwa gwe babuuza kafiyu ne basumulula laba omudumu gwe kafiyu yegaze gwe batunuzaamu omudumu wuuyo from the beginning. Nakansooke mbanyonyole omuntu omu ayinza okulowooza lwaki nsambadde bulletproof nze bulletproof kennyini bitandika bitya This city is a ghost of its former self. agamba ekibuga mwawangalira ekya Wakiso mujjudde endondi mulimu ebitundutundu bingi nnyo ebyababanda ekyatandika butandisi Pain and fear. era wali mu Wakiso bateweekuumye bulungi mu kiro kimu ofiirwa akaba And it cost me. ekyatandika butandisi kale no musajja atanyonnyola ekiro ekyo yalugwamu ekiro ky'okulugwamu Moment I knew. yali atambula nga bw'omanyi era obudde obw'ekiro ekitwala ekiro munange biba bizibu kati abambulensi bamugwawo ku street ekiro ng'agudde ekyatandika butandisi firimu yaffe I thought you Latinos were hard, fiery and all that. Yeah, we hard, fiery in the bedroom, not in a crack alley full of bandidos. ono yagamba talina genda maaso nakuleka ndi aleeta omuzannyo gwonna anti omulimu gwakola gwe genda maaso nokuleka ndi gumuwa ekyokulya Sean Riggs bagenda okusanga omuntu ono agudde ku kkubo nga womanyi mulimu ambulance ezikola ekiro Costas Mandela Barely breathing. We gotta move. why akyalimu akassa naye tassa bulungi tumwanguyire kale no mu nsi ezikulaakulanye munnange bw'otuuka mu kitundu ekyewakiso ne waba bakubye kaba waba ambulance ekutwala bw'etaba yakagaali ekyatandika butandisi naye tumutwale Some private time or you want? okyalina bye weetegereza ebirala oba tugende maaso twale omulwadde bamusanze akubiddwa amasasi mangi mazibu ekyatandika butandisi bye tulengera essaawa eno omutaka byannyonnyola wakati w'okuba ndi abadde ayina bw'atambula mu biseera ebya kafiyu n'agwa mu b'emmundu era ne bamukamirira mangi naye nga tagwa bino bye byaliwo Adamu Paladino ekyali ku nyanjula tugenda maaso ogenda otuuka eno ogenda okutuba bamutwala mandwa yeerinnye ogenda okwetegereza n'amalamu omusubi abadde atwalibwa mu ddwaliro ng'emmoroka tennasimbula bamusanze alimu akatundu nsaawo ne bagaa tumutwale tumuyambe kale baali tebannasimbula ne gugwamu Shane Brolly etandika butandisi tugirabidde ku Wutang Sports Arena Wakiso gye tuli ekutuusibwako KBS TV nate nga bulijjo maaso ku lutimbe ono ya bannange abadde agenda okuwandiika ekipalati eky'omugenzi kumbe ono si mugenzi muzi He was shot in the. omusajja bakunyonyogedde bunyonyogezi zaade nyonyogeze ekyamazima yakubiddwa amasasi n'oli atiddemu ambulance atunulanga okwerabira ekyaloluddawa wawendi naggulawo ambulance amaanyi talina bulungi Nowelo Guliyami entandikwa firimu egenda maaso ndagambye eno yakuwutanga Sports Arena RL Scott ye mwandiisi ate nga direkita waayo kale n'omutaka yakwata ekkubo n'aba nga yeeyongerayo naye ate nga tuvuddeko esayidi eyo tuddako erudda waliwo ge basazeeko Damian T. Raven Stephen Stephen Jones oŋŋamba otya
ekiro 7 zonna tozizzaako ate owooza simanyi nkusonyiwe. Ekyo ssebo sente z'omuyaga toyinza zigeraageranya na kakoola. Owakakola omusonyiwa mangu kube tuli balimu. Naye ssebo emaali Samu pwefuwa ekyanitandika. Bosi. There's so many of them. Abasajja kugombolwa nga bw'obamanyi. Kati mbadde nzija nti nzikirire engwe mu kabuga, abasajja ne bansalirako awo. Owulidde mbadde bw'omu. Kye mbadde ninawo ng'ekyokulwanyisa misinde. Byebigere bino. Please give me time. Bambi nsonyiwa bosi. Stephen L. Smith. That's right. Please. Justin J. Trexie Eccles. Yeegayira bamusonyiwe emaali y'omugaga emubuzeeko. Tukyatandika butandisi tuli ku kyalumbuye. It's gonna be worth. Simanyi asajja bansazeeko. I'll fix it. Kati bosi awulira omutima ogumu gumugaa musonyiwe. Naye ate awulira mulimu omutima ogumugaa nedda. Maali eri nnyingi. Kati You see, olaba. there's nothing that you can do in this world. Teri kintu ky'oyinza okukola mu nsi eno n'osasula ebbanja lye weewoze. Ebbanja terisasulika. It's my brother. Owulira? Kati muganda wange mbadde nsaba okkiriza ofuuke ekyokulabirako. Abalala bamanye nti nze maali eyange tekubulako. Owulidde? Akwata emmundu ng'ekyokuzannyisa gwe muli akawago ne kakuba. Embeera si nnungi. Omusajja kyakulabirako. Bansonyiwe eriyo. Bodetan ono yakwata emmundu bannanga obugagga bunyuma ng'olinamu ku ssente tolengera abali ku mmeeza enjeru. Emmeeza enjeru naki? Katulabe firimu munnange. Downtown. Made it look like a mugging. You sure he's dead? There's no mistake. Tagala kuddamu kuleka ne wabawo mistake yonna ebeerawo. Bizinesi etajagala mistake yonna. No matters to attend to. Eddie Riggsy, co-executive producer. Efirimu ekyali kunyanjula tugenda maaso. Tukyali ku Kiggula Lugi. Diona Rahim, co-executive producer. Kale no nga tuvuddeko etuddako wa mutakono eyabadde abaliddwa mu bafu naye n'alemera mu balamu. Ajja atambula naye nga kale ayuuga ng'aliko segamwenge. Embeera gy'alimu si nnungi. Naye ate ku sayidi endala bakulengeza aliwo engeri y'ebbaala oba ekifo ekisanyukirwamu. Wali eri akasente ovaawo n'omuntu. So nga ku sayidi ez'emmanju ey'ebbaala waliwo ddiiro ezigenda maaso. You know how much valuable time I've wasted waiting for you in this shithole? Nengenda maaso ne munindisa nno n'ebbanga mu kifo ekitali kirungi bwe kiti. Pounds of scent, premium grade, just like I promised. Emaali agireese aleese mu premium grade. Kale banene bukyalumu ensinga eno nga tudiringa mu ebyo. Wayina bomu zange nnya oba ompaamu ssente. Nedda bomu syagala nsitookinze nnyingi mpayo kitanka awo oba olinayo kitanka ebikumpola nga ye bizinesi eriwo omwana agambye mu Uganda empya. Kale Nah, hold up. Business ain't done yet. So check this out. We're going to keep... gwe nyabo essente ezo tubadde tulina ezigula emaali naye tetwagala ssente ogende nazo bano baddabo kurosa sikwadde maaliyo. Yeah, well, we're stupid. We don't give a fuck. Ffe tebitukwatako. Omwana yakanda kanga emaali ani nnyiniyo waliwo abagagga abatabbibwa wano. Vaayo naye lwanako n'atema. Otunula butunuzi mu kifo ky'oggobooli. Mwe munnemesezza okulaakulana. Abagagga abasinga babba bannaabwe okubeerawo. Kati yatumiza bomu baazireese naye n'essente ezigula agala azisigaze. Egenda maaso. Ekiro ne wabaawo etuuka. Is it? Yeah. Weewano woogenda? Weewano nkomeweko mu Wakiso naye munange ebintu byali byagaana.
kale omusajja ono yali awangalira mu wakiso gye bwavaako naye nalabika okuba ni embeera yamusabula abadde ebiseera bino yadda kikuba mpanga kaakati asazewo agamba akaakomewo koko wano mu mataala neyanza ka transport omanye embeera bwekuba mu kibuga nodda mu kyalo oboddo bamubi abantu aleko muloole emabega kuba munange ne Tomu yali agenze mu by'okusaaga awo efirimu egenda maaso omwana gwe baagobye baagala omusuuza emaali ojja gireeta And I ain't seen nothing as pretty as you in a long time. ono ogenda okwetegeza mbwaye talengera nko kintu kibala gavunga kino kati abadde ayagala kale okuwagula ayaga mumuveeko omufa omugenzi omunajja muwaki mukola ekikolwa ekyo Just leave her alone, guys. mumuleke yekka tugenda funa ssanyu oleeta nnaku gwe gundi We had a fucked up night. gwe kennyini otunulanga ebizibu ate You know what? Oh, don't worry about it. ayagala ddwaliro gwe tonnemesa naawe enjawulo alenka ngende baayi baayi afande Can't let you do that. siyinza kuleka kola ekyo omwami ono abaamulabyeko nga ddengulu bwakugamba ekigambo owulirirawo I said get the fuck up. genda twala wano egundi yo gyagambye gijjeewo He's fucking deaf. munoonya kufa He's crazy. mulalu The VA. ku ntunulayo oyinza otya okuyingirira embeera eno Take off. faayo olwa firimu tujja giraba olwamulumba ekyaddako ne kibeerawo naye ate oluvannyuma mutaka agenda okudda engulu jjukira ambulensi eyamukwatidde bamusanze ng'alina ebiwundu eby'amasasi naye ate tugenda okwetegereza nga alina w'ateereddwa omukyalo ono yamuyambye If you're alive, let alone awake. kondatu wazuukusa dda This is my place. omuwala yamuleese wuwe After what you did. naye bye wakoze byonna wabikoze obe ng'onyamba naye ate olwamaze okunyamba n'olyokwa wansi ate n'ozirika mune mbadde sinza kuleka kukunguudo awo Fuck them. They got what they deserved. naga bali badde bakyamunyeera ekyabatuuseeko banne nze sibasaasira ne naawe engeri gy'oggundamu nze ansobedde bannange maanyi g'olina mangi Depends on what kind of mood I'm in. yeewunya omusajja kikulu ono kyava asituka kanyama bambi ate omuntu aba kanyama bw'ati aba kanyama buli wamu They wouldn't even. kyova olaba omukyalo ono yakoze ekisooka amuyambe I'm all right. omulaba kanyama wonna This is not right. omukyala yeewuunya nnyo yamulabye aliko ebiwundu ebito nnyo omusaayi kwe kumuduresinga byebiri byebibadde babadde ateereddwako ebigundi bipulasita naye waawonye najja ayambala lengera ekifuba awo abadde wakubiddwa amasasi walinga ebasunye obusunyi laba essaati awayise kati watunulira essaati eno najjukira ababadde bagenda okulepinga omukazi laba ki tufuna omukisa okulaba ekituufu ekyabaddewo. Let the action take control. Laba engumi, laba omubi firimu gwe va ku munno vaayo gwegwe haraka one firimu engumi mugongo zifulumya enkizi maaso eno yakulutanga ekyatandika butandisi amaanyi wegatega amuweddemu ng'omuwala alaba bannange omuntu akuba oluyina owanda akaba luyiiki kale no yamuyambidde omutuusa wano aba akyetegereza. Hello? Owaayi nnyabo She can't hear you or... takyayinza kuwulira. Excuse the intrusive theatrics. They're a necessary evil, I'm afraid. Ogenda okwetegereza mutaka ali wano bona ate atuusa atya. Hellborn, at your service. Namweyanjulira. How'd you get in here? Watuusa ota wano. And what the hell did you do to her? Kiki ky'omukoze? Omukazi bamupozinze ng'efirimu.
bamupozinze. The question isn't who sent me, Ray. Gundi gwoba ogamba nti ku nsi kuno abalogo bali gindi naye ate abalogo bali mu nsi. Recollection of tonight's events may be a little... Nambadde mmanyi nti naafuna akadde okuleka ndi tufuna okwogera mu nze naawe katono. Side effect of the awakening, it will pass. The fuck are you talking about? N'agenda maaso n'amugamba mbadde nyalambe nga ndaba bibi ki ebiri mu kuleka ni nkuzza engulu kikyoliko. Kaakano ambulance mu kumutwala mu kumulonda baadde tebannamutwala ono yagezezaako muyamba kati agenda okweregereza alwana ayogera bya kiralu n'agala beŋŋuumira bekyaddako. Gave you new life? Yamugaa nze nakuwa obulamu obupya oba nze nabukuwadde kati olina okulabika ndi okola ebintu bingi. You should be thanking me right now, not feeling sorry for yourself. Naye buli ogenda maaso n'okungalulira ekikonde oba oyongera kwerumya wekka. And you killed tonight? Amaanyi agamuziza engulu ono yamutooleddeko kati ono yessemaanyi ono yamuwaddeyo nga tampeko oli waba ayina endebe ono ayina tampeko kati akitegeera. Yamugamba nti ku bumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso abantu bangi abalumiziddwa era tufiiriddwa abantu baffe olw'okubanga oluusi n'abantu badde nga abakwasisa amateeka okulabika ndi munayi tetufiirwa bantu baffe ate beesulireyo ganagamba. Kati mu nsi ng'eno entabangufu omuntu yenna yeetaaga abantu abayinza okulabika ndi gwe beesigamyeko be bayita ba shadow operator. Your muscles will be stronger, your reflexes faster. Yamugamba ogenda kubeera wakiwago n'okusinga bw'obadde era ebinywa byo bigenda kubeera nga byamaanyi nnyo n'okusinga bw'obadde ate ng'olina speed mpitirivu. It feeds on the hearts of evil men. Omugenzi omuzzi ono yeyamuzizza engulu takubwa. Omwami ono yaani? Kati munnange You don't have to come visit me anymore. ono ng'amugamba nti tolina kujja kunkyalira nate. I can see it causes you pain. Agamba alaba obulumi bw'ono obuli kyenkana ki. Unless it's treating you well enough. Yeah, they're fine. Not much for conversation, but I take excellent. Omanye emboozi ennyingi ku mulwadde mbwe mwerabizani obulwadde bumuluma. It is important to me that Ono agatakyagala genda maaso nakuleka ne bamujjukiza oba okumukyalira n'okuleka ne ajja omulaba obulwadde naki. Omukyalo nali bedridden. Amugamba ne bw'otajja kuba ndaba ennaku zange zigenda zikola ki ziggwako. Ebikolobero by'abantu abalala bireetera abamu obutaddamu kunyumirwa ku bulamu obw'ensi. Nakyalo ono ekizibu ekyamutuukako kyekyo. not after all this time, there is always a way. Just gonna take a little time, that's all. And in that time, you will come to accept the truth as I have. Yamugamba ni mu kaseera katono nnyo ebintu bijja kulabika ne bitereera. Nkono neera mu kaseera mpawo kaaga naawe ojja kuba otuusa okujja okulabika ndi okkiriza amazima. Obulwadde obumu buyinza okuluma omuntu ne butawona. Era oluusi oyinza okulaba omuntu ng'embeera muli bubi n'osaba ne yandibadde atereera naye nga tekisoboka. N'olaba oli ng'obulwadde bumulume ne bumukyusa endabika n'ogamba tusabadde mwatereere olumu nga si byangu. Kaakati bwe tuva eyo twadde erudda. Musajja mukulu yuno yakwata ekkubo n'ayitawo. Bamuzizza engulu yamuzizza engulu ambulidde omugaso. Love what you've done to the place. Woyo. Broke it in. John made my death look like a robbery. You're not the only one they've hurt, Ray. There are hundreds more who've suffered. And until now, there hasn't been a being powerful enough to stop them. This is why we brought you back. How do I find the men that did this to me? Kakani ng'agamba ekifo kino kyonna bw'akitunuulira buli kimu baakinnyakudde. Ng'asooka amulagirira oluusi ebiseera ebisinga abano bwe bamanya nti gundi afudde ebyo byonna babigabana. Kati entebe zaagenze n'ebirala.
naye ono ensonga lwaki agamba nti yamuwadde omukisa ogw'omuzza engulu asobole okulayika nti alwanyisa embeera ng'eno kubanga ekintu ekikutuuseeko bwe kiva ku ggwe kiba kiyinza okutuuka ku mulala kono kati ngenda kuzuula nti abasajja bantuusizzaako obuzibu obwo. They were posed as buyers, rob low-level runners. Abasajja bano batunda akayaga bakatunda buli wamu mu mabaala n'ebifo bingi ebirala bisanyukirwamu. Owulidde naye akayaga ako bwe baba bakakuwa oluusi bayinza okuweeramu akatwa oba vayirasi. Endwadde ezisinga ezibonyabonya emibiri gy'abantu ziviira ddala mu byokulya abaami basinga okwagala ennyo. Owulidde kati oli waba akalumamu nnyo omuyita ku kyemisana n'aga ngenda kaluma ng'ayina enkwacyo ye. Owulidde naye ekyendalo ekyekyanze we yamanyira nti olunaku lwe yakaluma olubereberye lwe yalwala. Enkwacyo naki firimu egenda maaso. Nagambye tuli kuwutanga Sports Arena ewakiso era ng'ekutuusibwako KBS TV nga bulijjo eminza okuweereza. Eno weggwera tugenda kukina Uganda. Mwana mulenzi yakola kwe kusooka okukyusa ennyambala kubanga ategedde omulimu gwe ogulabika okuba nti gwalabika okuba ne gwayolekedde. Ebiseera ebisinga mu bulamu wabawo ebintu bingi ebikyama nga tutambula naye bwe bibaba nga bikyamye oluusi twejjusa singa tufuna omukisema twandibaye tusobola okuddewabe okulaba tutereeza ebintu ebyo. Kati ono yaweereddwa chance yakubiddwa amasasi n'asulibwa ku luguudo naye ng'ekyamutisiza ki abadde ayina abantu baatera okugambako ku bikolobero byabwe ng'abakomako n'amulekera okukola ekintu bwe kityo. Kati ne bamutta eyamuzizza engulu yamubuulira buli kimu amuwa n'entambula ne yeeyongerayo. Ogenda okudda eno. You gotta take these barrels out of here. Testament will have our asses if we don't finish. Waliwo All of them. mu kibuga ku biseera bya kafiyu oba oyitamu wekka naye nno sebo n'ayita mu kibuga mu biseera bya kafiyu bw'omu weno naye sebo aba mukambwe n'okusinga kafiyu. Mutaka wuuno atambula kiro tatya kkubo alimu emize gya Kanani. Sokolendeko kiki kino okuyingira we bapimira enjaga kiba kiraga oyagala kubabba abayingiddemu emu eyo firimu yino bagiyita Lazario kenkomewo teke ulire ngumi laba firimu laba bulo kamuyite apakiddemu ezanguwa apakira ekisawo ky'emmaali yenjaga bo balabika okuba ne basasulwa ku kwonooneka kw'abalala emitwe. Wali wajjeeyo sebo balinamu owakabi nabo balinamu owafala gwe mujje ketaga lumu tekirina lumu kyekyetaagisa kasita bali bakyamukwatiridde ndabe gaapu eno beekola. Ono yafuniddewo gaapu kuyuza njaba nnyonnyola abakagundi. Ono yasalawo ateme n'agamba jjaba nnyonnyola aba yakamaliriza. You've truly become an artiste, my friend. Era yalabirira ndi omugaso gw'amaanyi gwafuuse era kino kyafuuse munywanyi we. I need a fucking
ono awulira ddala mulimu okubanga atandise okubanga kakkana. Information. Yeah. Yambuuza w'olumbye wano olina ky'ogyewukaindi eggulire information. Yes, kyaddala. Afunye amawulire akwatagana ku batuufu abaamutta. Agenda okuzza amaaso ng'oli taliiwo. Mutaka alina engeri gy'atambulamu tetegeerekeka. To some trouble the other night. Maybe she's seen something. Get it done. Kade yamugamba nti agenda kuleka ndi afunamu ku basajja be. Asobola okugenda maaso n'okuleka ndi akola okunoonyereza okw'enjawulo basobole okumanya obuzibu ddawo otuufu we buva. Kaano we tuva eyo musajja mukulu emisana abeera ng'omuntu wa bulijjo. Teeka mugondi umuteeka amazzi mu ladiyete muluke musajja ajagala mangu. Kaano mwana kyali wange mwana. Story ki? See, that ain't the case. Kana tuludo like. No, you just hadn't been here for a few months. That ain't like you, man. Engeri gy'atalabika ebiseera ebisinga leero waali enkya taliiwo. Right this way. Come on. Story ki? Jankulage. Kyaliwe alina mikwano gye. So these people who work for you trust them? Kati bano abakolera obeesiga. A few of them are ex-cons, but Beesiga abamu baali basibe. just men and women that have families. They do right by me, so I do right by them. Kale nno obubbi banne bwalinnya levu. Osanga omukazi eyandibadde mu maka afumbira bba nga yeenyumiriza nnyo mu kunyakula. Just patched up the act. Uyo yaliko kugombolola. Tires, that'd be great. I'll come over there and check it out. Kali kaja ne kamugaani kamaze okuleka ne kasiba bulungi nnyo radiator ko ndi okay. Kenziye nkebere. I'm a trendsetter. She's good for business. Kadi yamugamba ndi omanyi nti nze ndi training center. Abasinga bajja wano okuleka ne bayiga okuba bakanika n'ebirala ebifaanako n'obwebyo. Naye ate nze mba nkola ye aba akolwa ng'omusomesa. For his organization, but he's not the big man. Somebody else is in charge, somebody smart. Kadi alina kyagala okuleka ni ategeera. Kani ngamugamba ni munnange oyogera ku kintu ng'ekyo ba organization yonna. Omuntu yenna abaagikulira ateekeddwa okuba ni mugezi. Curious. Yamugamba lwaki obuuza kwe njagala kumanya bumanya. Buuza bubuuza. Curiosity didn't bring you all the way down here. Waliwo ebiseera ebisinga ekintu ekirala kyangu ky'ogamba okumanya omanya kye kikuleesa okuva yonna gy'ovudde ojje wano. Baludde okulabagana. Omanyi mu kitundu mubaamu omuntu ng'alaba nnyo buli kimu kyonna ekibaawo era nga oba weetaaga amawulire nga kuye kw'ogajja. It's best if you don't know right now, right? Kati yamugamba kirungi mbadde nze kulabako. Kumba abadde azze kulayikani abaako eggulu lyamugyamu. Ye munne yamanya. Abantu baabuulirizaako bayagala okumanya bamutawaana. Bayinza otwala obulamu bwe. Kati onaayogera ebyo kyatamanyi nti oli obulamu baali babututemuuko. Era bw'akakomawo awo buliwo mu ngeri ya muzimuzimu. Some clippers in the bag, man. We'll tighten you up. Later, Pogo. Nga yeeyongerayo. Bwe tuva eyo. Omugaga tumulengera wuuno. Omugaga saba alina gye yayolekera. How a dead man can still bring me so much pain. Ekintu kino mbadde njagala kubanga mmanya lumu era ntambudde olugendo okuva ewa Kiso mpaka mu Lukwanga. Instruments in his... Ekimutute mu Lukwanga bamugambye ye wali omulugu kafulu. What will you do when they come knocking? I was hoping you'd tell me. Kali ng'amugamba njagala ombulira ebizibu byange byonna omukyalo ono yensamba bikomo. Kadi mukyalo ono nsamba bikomo. Akeberera mu kaadi kyeyogera kyekyo. Bwe kugamba dduka kyokola. Saba abagagga bayimiriddewo mu bulogo obwo bannange. Egenda maaso. Ezo kaadi kwe kuli omukisa gwo. Nsamba bikomo mu Lukwanga n'atandika. Eneetegeeza ki? Wulira omulogo. Wulira omulogo. What do you see? Olaba ki? Man. His body is broken, but his spirit is strong.
ndaba omuntu omusajja omubiri gwe muyirifu naye ate omwoyo gwe mugumu akunoonya. Time. It is neither good nor evil. Ekinajja It's life and death. simanyi na bwe nkinyonnyola. Omwoyo gwe guliko ekitundu ekibi n'ekirungi. Ayimirira mu lusalosalo olwawula okufa n'obulamu. He must absorb the life force of others. Okimanyi buli gwatuga omwoyo gwe gumwegattako ayongera kuba w'amaanyi. Buli gwatuga Be taken, transferred to someone else somehow. Yes. So what you need to do ky'olina okukola is send in your strongest man. sindikamu ku basajja ab'amaanyi obe nga basobola okuyimiriza omusajja oyo nga tannatwala mwoyo gwo kuba akuŋŋaanya mingi. Mumufune nga tannakuŋŋaanya myoyo gimala. Katugenda okudda eno waliwo asibamu ebyanguwa. Nakyala yuno jjukira nakyalo ono yalinga akolera boosi gwe tulengedde ku basamize era yamutumanga okutambuza ebyamaguzi nga bayita ssente ze. Kati aba ali awo mutaka n'amusalako Razalias oba Razalas And then disappear for not one. neetaaga okubula munnange So much as a goddamn sticky note to let me know you're still alive. naye oli mubi nnyo. Engeri gye nakuleka n'okwale kubonoleko kuba ni obula bubuzi n'otagenda maaso nakuleka ni obeerawo ne mmanya ni munayo omuntu gwe nayambye akyali mulamu. Anyway, from Muntu ki gw'oyamba n'okusiibula n'atasiibula? Look, I didn't mean to startle you, and I'm not trying to make your life complicated. Ekyamazima saagenderedde kutawaanya wadde okuteeka mu mbeera ey'obuzibu. Some things I barely can comprehend myself. Wabula waliwo ebintu ebisobola kwasaganya nzeka. Poet's your boss, the guy you've been running for. N'agenda maaso n'amutegeeza omusajja gw'ono gw'ayita mukama we. Me and this man are killers, but there's somebody else. Somebody pulling the strings underneath for you to tell me everything you know about him. Njagala ogende maaso bwe baba waliwo omuntu ayinza okumbulira ekimukwatako tayinza kubeera mulala okuggyako ggwe kubanga gw'omukolera. He calls himself Test. I want you to pull strings about him. City. And he's untouchable. Ng'amugamba nkyemanyi yafuga ekibuga kino era takwatwako. Doesn't even matter because I'm out. Waliwo ekisinga awo. As I possibly can. Nze ngenze munnange wakisooka mufulume. You're not safe by yourself. He's taking way too much from the city, from you, from me. It's time somebody stop him. Why do you care? What is he taking from you? N'agenda maaso n'amugamba nti oyinza okwagala okudduka situganye ekyo si kibi naye oyinza obutabeera seefu era ekibuga kino tekiri seefu kulwanga oba ggwe ng'oyo akyali mulamu. Kweni gwe lwaki ofaayo kiki yakutwalako? Baba bakyali awo kumbe jjukira omugagga baamulagudde era omukazi abadde mutuufu adduke kati basindisa abatemu. Action Lazarus production yino Galamandu tebabagamba ono kye yalaba amaanyi gaalina akwatako n'akumiula agenda omutta nga atokose ayudde omukazi ogenda okwetegereza bannange nze bulijjo mmanyi oliko mandwa kumbe gwe mandwa. Omukazi banene abakazi kyolaga akazi bazira. Omusajja tayinza laba ekyo n'atadduka naye abakazi bazira talina kyatya owulidde. You know, this building was built upon a church that burned to the ground during the Great Crusade. Kale bagamba mbu ekizimbe kino baali bakizimba simanyi bakizimba ku kyaki naye kyaki basooka gikuba seboneka wansi. Abantu bakyatiira ku ddala Katonda olwejjawo kyaki nassaawo essabo ozannya. Almost hear them still crying out. Kale nno nekirabika nti obulyake busigala bukula mitima gy'abantu. No one on earth. Jjukira ono ku maanyi g'alina. Must we engage in these senseless initiations every time we meet? Levity is important to building lasting relationships. I mean, we are.
Omanye ebiseera ebisinga omukwano kintu kikulu nnyo ekuzaka kizimbibwa mu mitima gy'abantu mu bantu abawamu. Singa ensi egwamu okwagala mu bantu weesanga nga abantu bakyayinza nakukwatagana wadde okuŋŋaanira mu kifo nga kino we tulaba kati ewatto ne kati tuli kuwutanga. Owulidde omuntu akuyitako ng'alaba ekikola ekikyuma ng'omukwano guwedde mu bantu. Egenda maaso. Hano musajja mukulu baveeyo ng'ajja n'omuwala ono. Kadi yategedde ono ke yatandise okubuuza ebibuuzo eby'emitawaana yategedde anoonya waawakulira Trouble. Era Trouble amufunye, kati Trouble amugoba. Kyokka Trouble engeri gy'ali mututte awalala ate amuleese wano. Just twagala kwewogombako akadakiika. Kasimanyi kibooko mmeka ziri mu mugongo. Owulidde? Gwe omanyi emyezi gye mmaze nga sikaaba mbadde ndudde ebintu ebyo sikyabyagala. Akimanyi bw'oba otaasa gwe banoonya oba olina okwegendereza saa yonna naye bakusalako. She's making herself at home, right? She's making herself at home. What's going on here? What is she? Kyekigenda maaso simanyi ayagala kwefulano wawe. Muntu omuganyi wawe yetwala mu kisenge. Atandise n'okwewa ebyokunywa. Kintu ekyo kiyombesa ddala gundi antamye. Bwe batuuka batuukira mu kiyungu bebejjulira ng'abafumbi. Kale ekyo kitono naye ng'abaaguze. She's funny, right? I'll give you that. She's funny. Hogo, listen. Atandise okuyomba mwana kakana. For you to focus right now. Njagala essaawa eno obeere focused. A lot of people are about to die. Waliwo abantu ba. I need for you to roll with me on this one, brother. Abantu bangi abajja okufa olw'embeera eno. Kati emugamba kino njagala okikole nga gwe mmanja. Bintu ebyo waliwo ebbanja ly'owula omuntu naye so si kunkubya miggo. Simanyi baani be wanyinzizza budduka. Ate ekyembyo dduku bujja eno. Ono akyali mu mwegayirira. Ky'oba olayo omukyala yadde mwangu. Yadde ayagala kuweta. Knew I was familiar with the city. He needed some strong runners that can handle themselves. I turned him down, but by then he already said too much. Guess it was way too dangerous to keep me alive, I guess. Engeri gy'agenda maaso n'okuleekaani atawaanyaamu abantu bano kadi atandise okiraba nti okubeerawo kwe nga mulamu kifuuse kya mutawana gye bali. Kali balwana nga ebasobola okuleekaani bamussa ku ttaka. Okay, I get it. You're joking. Kali musaaga. Olwogera nga abasaaga. Right? I'm serious. Tuli serious bya ddala. I should have known you bring the really hot girl to my place. Like, she's questionable, but she's hot, and you bring her here. N'oleeta omuwala kale muwano nga omuwala omubalagavu ekyo kirala. Kale owa bintu yadde bya mukwano ekyo nakyo solo kirowoozaako. Naye toyinza kuŋŋa bintu nga ebyo sitegeera. Mukwano gwange olaba obusi busezi. Gwe toddamu okunsemberera. I am your friend 10 meters away. Please don't say anything. Don't. And a minute. Linda komala okuba n'ebyokukola. N'agenda asooke yeebaka azuukuke n'omwadde alawo yadde taloota. Amulaze. Amugambe banzita n'enzira engulu. Kati nfuuse kizibu baagala kuddamu banzite ekitali kyangu. Dangerous for you out there, so I need for you to just keep him safe from me. Can you do that? I expect to be compensated handsomely for my... Kakano mu kaseera kano ayagala nakyalo n'abeere ng'akumibwa abantu nga kwegamba ali seefu akadakiika. Yamutaasa ku mulundi guli bwe yamujjanjaba. Ayagala abe ng'amulekera munywanyi w'ono. Kubanga ebweru ku street ye ng'omuntu tatyayo. Maybe they shouldn't find out that you're still alive. Like... Ono bikyamusobedde. If you give... N'omuntu ne yeesalanga bwaddawo omuyombesa kitono. Kati obedda yeereega kati ayogera ng'omuntu. Kale tujja kuba tugira kuba kati kyetaaga kwata n'ebyoyagala. Takyamukaayanya. Omusala kaakagere ne kamera. Oyo aba mwangu. Kaka tuddako mukomera.
Oh, it's not me neither. Waliwo omusibe aleetebwa okuva mu komera era nga aliwo abaami abaagala okulabika ne boogerako naye. Two? You like them 5-footers, huh? That's what you like? Ogenda okudda eno. Gwe. Bannange. Yava ekikuba mpanga. Kino gye tugende tuleete boogere. Kaakati baba baakadduka bati. Musajja mukulu n'atuuka. Kumbe ono naye ali kyaliwe we baazirunda. Owulidde? Mwana bigenda bitya? Mwana ebintu byadde biri ate bano bo beesanze bagenze bazireze bulezi. Mubalina babadde bakola ate tayagala. Synthetic drugs. Babeera batambuza enjaka. Kati bamubuuziza oli kasitoma akubye bakube. Muguzaani. Use it. Mulimu bakasitoma abali lethal. Hey, yo, Mike, I'm sorry. Owaye n'otwalako ku maali yabakyapa. Abasanze emba bano bazireze. Kati amugebe badde banguza bye saagala. Well, you know, Paul just runs distribution. Amaze ebbanga ddene nga tali mu kibuga. Let's take a ride. Wabula amugamba nina ebizibu era nkimanyi gweka ayinza okuleka n'ennyamba. Kati ng'amugamba ki kwenisooke tugetambulemu. Downtown. You remember? Yeah. Pogo still boosting cars? Nah. Ayagala kuleka kandi ayogera naye nga bali downtown. But well, you're more than welcome to ride, bitch. I'm good, man. Olwo lwe bayita Oluganda bw'obeera mu buzibu. Muno n'abanga ajja okuyambako. Kati yamugamba kankusangeyo. Ono kyava akwata piki. Ugiraba yiyo teweeka. Teweeka piki. Naye omuntu ayinza okwesibako naye bambi twandeka wano. Kale ntwalira ku tanka njako. Naye omuzungu akola mutto gumu guba gwegwo. Like them out of his apartment bathroom covered in blood. Man, he was trying to remove his own skin with nothing but his fingernails. Omusibe gw'ogenda okulaba yatta abantu abawererako ddala mu cold blood. Got it, boss. Omusibe y'omwoyo yeesala olusu mu mbeera y'okulabika ndi yagala kulabika ndi akoowa. Abasibe abasinga bayinza okukola suicide n'asala ebisekeseke ne yejjawo. Ofiisi ajja akagala mulaba. When was the last time you saw this man alive? Ddi asembe okulaba musajja ono nga mulamu? Maybe 3 days ago. Naku ssatu emabega. I didn't see him. We spoke on the phone. About anything? Mbadde simula atwali twogera ku ssimu. Yeah, what he wanted for dinner. Aside from that, did he mention anyone's name? Did he seem agitated or upset? I don't know, man. I'm not a fucking shrink. Look, this is all I have. So. Kali yamugamba sina kirala kye mmanyi. Ono munywanyi wa ada agenda maaso adda ayogera naye ku ssimu ng'ali mu komera. Naku ssatu zasembeyo muwuliza. Kati agezaako mubuuza ate abalaba baakolagana nabo onagamba tamanyi. He ain't my friend. Like I told you before, he rented a room for me for the past 3 months. That's it. He paid on time. We barely even spoke. That's the. Kati ng'amugamba nti twogera nannyo naye omusajja oyo kwegamba alina akalimu ke yamukolera myezi 3 emabega. From the looks of. Si kyaliwe nannyo. Synth, right? That's what you were using this morning. That's why your nails are covered in blood and you can't sit still. Nagenda maaso namugamba ensonga ekuteeka wano lwakuba ndi enjala zo zaali zireka okuba ndi zijjudde omusaayi. Omuntu yenna bw'akola ekikolobero ekyokutemula oluusi obujulizi bumusigala mu ngalo ze. Y'ensonga lwaki bamuyita cold blood killer. I don't know who he is or what you're even talking about. Ng'amugamba ekituufu omusajja oyo simanyi nakyogerako. You know what a polygraph is? When a human being tells a lie, it comes from deep within their soul. Yamugamba omanyi kye bayita polygraph. Polygraph ky'ekyuma ekikuteekebwako bw'obanga oyogera obulimba. Kikebera ne kimanya nti oyogera obulimba. Bwe tukikuteekako
ne tukubuuza n'olimba tugenda kwongerako emyaka gye 10 era tolirifuluma. Kaŋŋambe bano baleete na kipya. Well, the subject is being asked and answers a series of questions. Kakati nga bwe nkugambye bw'oba toyagala nkireete tudde ku mulamwa obuddemu obubuuzo bwe nkubuuza butono nnyo nze neeyongereyo Costas Madala original names. What does any of that even mean? Kadi nfunirawa ekitegeeza obedde amanyi basobola okukuba empi ku matamango. Ekitegeeza obedde amanyi naye ng'akyagaanyi. You're lying to me right now. I suggest you tell me everything you know about this man. Njagala ombulire buli ky'omanyi ku musajja ono. As you're going to a mental institution. Oba si ekyo tukutwale mu mental institution Butabika. Kale kenjogere ate Butabika bakuba empiso. Omusirikale ogamani ono we Butabika aba akusse. Empiso ziba nnene zenkana ng'ente ate bagikuba mu matu kuba oba mulalu. Kadi gwa mwakafaananyi nga buli kanaku okerera ku mpiso. Tulaba Lazarus. Kadi ono agenda otuuka. What took you so long? Kyekikulusiza omanye yamugambye kanzije nkusangeyo. Yamusookayo. Ensobe ejjudde mu balogo bulogo. And beers, no less. I'm gonna drink them in good health, my friend. Kadi ngagamba ngenda kuleka ninywa bamuleetedde mu bbiya. Sound like a young Willie Nelson, huh? So you still shop at Bass Pro? It's cool. Mike, I thought you were done with this town for good, man. When'd you get back? Got back. Kadi yasooka ne yeebuuza ali amanyi nti ono yagenda bya ddala naye yakutte kubona yakomo kadi yamubuuza wakomyewo ddi. Good right now. Yeah. Well, the whole world changed overnight. It's hard for anybody to accept. Indeed. So, where'd you find this old salty dog at? He was in the back alley of a bar, fighting, as usual. Hey, they had it coming. But, any one of those rust buckets out backward? I need a ride for a while. Yeah, for the most part. Kakani yasooka n'ambuuza ndi bumboloka ze waliwo emboloka ezaali ziri emanju ezaali zipakingidwa nti kyakola neetaaga emboloka n'entambuzatambuzaamu. Try not to scare her, will you? Gotcha. Kuba tewali buzibu asobola okwetereereza. Funny. Something I want to show you. Yankulage. Ono yeetaaga emboloka gy'anaatereeza egira emutambuzatambuzaamu. Efirimu egenda maaso. Kyebava bajja emanju. Took me years of work and a boatload of cash, but she's one of a kind. Agamba ndi ebbanga lingi lyemaze nga ndabika okuba nenkola akasente akamala. About 6 years back. Nga nina ensonga byenzika kuŋŋaanyirisiza. Turned my back into a pretzel. Almost killed me. So when I got back on my... Yali yakowa emirimu emikyafu egyo. Omanyi mu bulamu ebintu ebimu bijjanga bya kaseera. Kati omuntu oyinza okuba nga oli munyazi naye ne weerabira ndi okunyaga okwo olina okupulaninga era olina okukomeza. Ng'ennaku ana tegannaggwaayo. Omunyazi omulungi akoma ku nnaku 2. Kuba mubaamu Katonda baalinako obusungu n'otaweza 3 wadde bagaazi 4. Kati ono yasalawo abe nga akuŋŋaanya akasente ke at least atandika okulya ku ssente yalaali. Look, I can't find alongside your brother, but maybe I can give you this. Help keep you safe. N'agamba oba oli awo nyinza obutasobola kulwanira ku bibegabega bye bakumpi naawe naye afazaali ngenda kuwa kino kikukuume ng'oli bulungi. Amwadde kisumuluzo. Mu nsi muno mulimu okulabika ntuyambagana era waliwo omulimu oguba gwetaaga okulabika ni gukolebwako abantu abayiti kweganga bangiko. Naye omuntu yenna ayinza obutasobola kulabika niyamba ku mulimu ogwo naye n'obaako ky'oyambye ekirala gamba ng'amafuta oba ekintu kyonna ekiri awo. Lying there makes me feel like I'm already dead. This life. What do you think it means to them? Ono awulira nti obulamu buno butandise okulabika ne bumutamira ddala. Abantu abasinga obulamu bwabwe bwe bujjamu obulwadde obw'olukonvuba. Obulwadde obuluma nga tebuta. Oba tokyayinza genda maaso nakulabika nti ofuna essanyu lyonna okujja kugenda maaso n'okuba ng'oli maziga gokka.
I'd give anything to be one of them. Tutandise ofunamu entondo abatudde mu VIP engeri gye babasaafiisa bannange tuli waawutanga we tuli naye VIP etabuse. It takes a little bit more time, but I have the wheels in motion. Sawanga agaba katogo. Incredible doctor in the world, and the diagnosis is always the same. There is no cure. No natural cure. Tugenda maaso. Everything right now. Kale musajja mukulu agenda maaso n'okuleka ndi agumya mwennyina. Akimanyi nti ekintu kyayinza okuleka nkitereera. Yafuna bulwadde bwa lukonvu amanyisa yonna agenda. Naye naffe twatudde ng'abali mu VIP. So omugabuzi wa VIP otunulako neeno owulire. How many years did we spend? Twagalayo futali mu VIP. Just waste away. And our father just standing there. Katulabe. The resources that we had. Akoze nnyo mu bulamu bwe ng'asuubira nti waliwo ebintu byayinza okulabika ndi abiitinga challenges ez'enjawulo. Oluusi challenge buli wejja n'ekusabula n'ekuwangula yeeba ewangudde era gw'oba ofiiriddwa. Wabula amugamba asigale nga mugumu. Same mistakes. We won't. Hey, we're stronger than they were. Kale ng'amugamba nti olina okubeera mugumu n'okusinga bwe wali. And save me. Owulidde? I'm leaving. Omujjanjabi ate bw'apondooka kati omulwadde akole ki? Ano tuba tuli awo. Musajja mukulu ali mu kkanika. Kati bannange ani asuula spanda? What's up? I ain't gotten big. What have you been up to? Why story ki? So I find my own place. Mbulidde spanda zigwa. Dead. What? You're not in school anymore? I got kicked out for setting this girl's. Kati nga mugamba tokyasoma kano kaganda kawono makanika kadi mbu baakagoba. No. You had Kiki? Should have taken it. Nobody makes it out of here. Ebintu byonna mu bulamu nga bagambye mubaamu ensobi oba ensobi ezijja. So dark inside. Baamugoba mu ssomero. Ono omwana yali kyalenja ku myaka gye ng'ayimirira ne bali asajja bali basaalongo. Oh well. Let's see what we can do with this baby. Okay. Kati ono emmoroka baagimuwadde ali mugitereeza kuba yeetaaga ekinaamutambuza. Kaakano. No. Nakyalayo no. Keep thinking about. Kati ye bannayo ba nze nno naawe ebyo bineewuunyisa. The pairs of shoes that locked. Kuba kati. Collect them. Omukyalo ono yeewuunya omwami ono kwegamba tamanyi kale engeri gye yafaanadde engulu yali omugenzi n'afuuka omuzzi kati tamanyi oba omugenzi bw'akomawo era kitiirwa abeera akyali mu mbeera ze ezimu n'ezazigu. Oba mufa ayinza okuba afa n'afiira ddala buli wamu n'afa. We always protect one another and I trust them. Kati ng'amugamba n'ebisoko biveeko mu mbeera gye tulimu tulina okuumagana. Listen, you're my family now. Kati ng'amugamba ku kino njagala okimanye n'oli famire yange. Abasajja bagezi. Nkitegeera. Kati ate munene agamba ki? Tokyogera naawe agamba ki essaawa eno? And I can just reassure you. Omanyi Katonda yaleeta abakyala bano boogera bw'oba basanze mu lutalo olw'okuloga abasajja bayomba nnyo. Naye ate watuuka essaawa okugamba omusajja okumugamba atasobola bambi. Owulidde abanga ali mu kisiibo. Kyokagonsesa obuseko. Say, Rico. Ogenda okwetegereza. Yeah. Tole kijajja. Hey man, heard you could use some help. Tuze kuleetera buyambi. Always. Yeah, lass. Ono ne bayita Oluganda.
Bategedde kyaliwo ali mu buzibu. Oh, this is Pogo. That's Ember. And that's Winter. N'agenda maaso n'abannyonnyola ono ye Gogoli Alexandria. What's up? Hey. Story ki? Wajende. I feel that. I like it. Kati kumbe Doni alengedde saizi ye. Alengedde saizi ye. It's okay. We did a little recon. Kept a low profile. Staked the place out for 3 days straight. The building's 2 stories high. There's 4 entrances. It's about 20 or more guys inside. 5 heavily armored shotguns. Omanyi abasajja okujja nga bakimanyi munywanyi waabwe akyali mulamu. Era bamaze dde okulabika ne bafuna profiles ku mulabe waabwe. Tight, too. There's a few guards and parked cars just surrounding the place. All right? Shipments all go after 9 p.m. After that, it's pretty quiet. The building's pretty much ours for the taking. If that place goes, it'll cripple the business for good. Well, I guess that's where we headed then. You heard them, boys. We got our marching orders. Wheels up in 5 minutes. Tewakyali kye bayinza kuleka ne balinda kirala. Kye babadde bayagala bulijjo wedda beewuunye bakitandise batya ne wabaawo abajja ne bwino omulala. Nze sigenda beera wano. Jjukira omukazi ono baamugambye mbu akole ki? Ababuulire buli kimu ekikwata ku musajja ono yagaanye. Yabuulidde bitono ne waliwo ayiyeewo bwino kati aswadde. Nze sijja kubeera wano nga mwana muto. Baŋŋambye obeere wano tukuume. Omukazi n'agaana. Laba piki. Ono yewa piki. Balina okulabika ne bakola olulumba. Efirimu egenda maaso. Era twagala tube nga tulaludda gye biggweera. Kaakati poliisi eyabadde egenda maaso n'okulayika nti enoonya omusajja babadde bamunoonya bubi nnyo bamusanga avunyuwadde. Bannange omusajja bamusanga yafiira mu nju oba emyezi emeka. Poliisi eyinza okuba erina omuntu gw'ejjako information gamba nga informant yabeera wanyisiganya eggulire info trader ayimirira wakati w'eri gy'agasaka ne gy'agatwala. Kati ayinza okuba nga ali mu babanda naye ng'abegera poliisi. Wuno bamusanze mu ffu. No. Call in the movers. Have them take care of it. Everything else stays at Costas Mandela. You think this guy and those other bodies we found are all connected? Aga ku musajja ono n'emirambo emirala gye twazudde bonna ndaba bali connected. The other killings were more brutal, personal. Enzita zino omuntu kwegamba atta mu mbeera enzibu. It's my guess. Omuntu gwe basse mu mbeera kwegamba ey'amaanyi. Enzita ebeera bruto. Kwegamba muntu nga muzibu nnyo engeri gyattamu abeera bruto. Kati engeri gye bamutemudde mu ttaka eri bruto nnyo. Tuddako mu ndongo. Piki. Lazarus. Huh? Hey, y'all, let him through. Yitawo oba wiyita musajja. Ate okuyitawo olowooza kikola ki? Nadda ku piki. N'agireeta n'agibayisaamu. Ya mwana oyo kyali waffe oyo mumanyi. Bamwogedde ababanda sebo waliwo street gy'ogwako nga eriko ababanda baakwo. Okusalako wali obusazi omala kusukuwa musolo. This is BLWC and I'm tutumirako mwenna abatudde mu VIP okwemiisa kya butonde. Always nice to have you here with me. So Robin, the synth problem, it's not going away.
What are you seeing? What you hearing in the streets? It's Kaloda what? way. One, I think we need to bring more. Chiri kuwutanga. Feel like nobody's. Nagaye tuli kuwutanga Sports Arena. Our rate's kind of crazy. Era nga tuli wakiso. Level, you know, we. Ewa director Tone. Team in Bridgeport. They're kind of vigilant. Egenda maaso. Their city. Nagambye KBS TV ekutuusaako nga buli gy'eminze nkuweereza. The mayor and the city officials are. Firimu etandise. Firimu etandise munda batabula. Munda batabula kumbe bakasitoma eweeru batandise obbatuga. Bizinensi. Firimu egenda maaso. Let's go, boys. Not yet. Ray will give us. Tugende balenzi kwedya amulindeeko oli agenda tuwa sigino. Ayina ejje liri erya backup. Kali wano wetwatandikidde nga gwe balinda abawe backup simanyi abawe sigino. Yes. Wano wetwatandikidde ng'alumbye teke sasi That's how you see a sigino nga tejja. You guys hear that? Sound like gunfire. Gwe mukiwulidde ekyo mpulira emudumu gw'emundu. Awulidde omudumu gw'emundu erabika esigino. Laba ekiri eno. Ne bano balumbye. Aba backup bazze. Wulira emimiro. Wulira endondi. Annange. Gulooza ebyokulwana biriko mita. Buwanvu. Gwe. Wawe. Yangu. Gwe. Kanyama. Bakanyama bano ebyokulwana tebibaako formula kasita kwata oba mugabo lye. Abalumbye babulabe. Gwe. Bino ebyokulwana tebisaana kuleeta mbulaga jovu. Oyinza fiirwa luba. Mundu. Kikomando. Laba okwebaka okuli wano olaba okuzuukuka. Egenda maaso. Ogenda okwetegereza. Kale no obuwanguzi obusooka babadde babutuuseeko naye ate wali munnaabwe alusuddemu akaba. Munnaabwe alusuddemu akaba. Tewali kyokola. Biseera ebisinga buli obaako kyoluubirira era obaako nekyofiirwa. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Bannaffe nga bakwata kuba okulayika ne beeyongere. Tulaba Lazarus. Kaakati oluvannyuma ennyo tuddako wa Kadeeya. Kadeeya eyo ŋŋuumi. Kadeeya najja stand obukodyo n'asumulula. Firimu eno buli ludda kuliko ekizibu. Kadeeya in action. Training. Azukusa bbulo. Alaka. Kafulyo. Training kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omulwanyi. Olina okumanya enkanyuga y'eŋŋuumi steadiness. Kade. N'akwata bbulooka.
Kadeya hard as nails. Mubi omusajja wakubira eŋŋoomi buloka, kumbe Kadeya ye mulwanyi asinga. Kiwedde boss is a training njimaze. Yukira omulaguzi w'omwami ono yamugamba ky'olina okukola kwe kufuna abasajja abasinga okuba abalwana bulungi bayimirize obuzibu obwo nga tebunnakutuukako. I'm the one that keeps the wheels turning. And do you think that he acknowledges that? Inze ndeetera emipiira okutambula. Toyinza genda maaso nakumpisa mu maaso otyo. I'm sorry. Where was I? That he does. Mbadde mbanyonyola kikozi. He doesn't. And now I have this walking ghost decimating my distribution plants, killing. Bagamba mbu waliwo omuzimu ogutambula ogutandise okulabika ndi guyingirira wetukolera emirimu gyaffe egy'okusaasanya egy'okukolera emaali. Wetukolera emirimu gyaffe tusaasaanyize emaali yaffe. Is exactly what I need. Ndowooza mutegedde bulungi kyentegeeza. Balina okulabika ndi embeera eyo bagikolako. Mwababiri. Waliwo yeekandazze. We're beginning to worry about you. Twetandise okweraliikirirako. I would have been if you assholes had your way. I make one mistake and you try to knock me off. Testament's decisions are based on principle alone. Scripture to him, you know that. Babadde tebamanyi ludda wawaali. But they solely exist for your protection. They exist to keep us. Ng'amugamba alekera okulayika ndi kwegamba atambula. Kubanga banne bangi abalugenze. Ekyo ekigambo kyamugamba kiyamba ye. By my hand. Your friends, however, have made quite a mess. Not very wise. Your boss. Ng'amugamba ni banywanyi bo oba simanyi. Ne bakoze ensobi nene. We are what we are. My path is set. Fate already chosen. Yamugamba simanyi. Tuli kye tuli. Naye simanyi oba eyo engeri gy'osazeewo okola ki. Stop it. Okusalawo. Okimanyi bulungi tolina ky'oyinza kukola kwennyimiriza. I'm not gonna tell you. Ono yamutegedde ali ku sayidi ey'omulabe waabwe. Or I'll reconsider snatching the life from you. Mwala bamugambye tatagala. Hello, detective. Just your reason for dragging me into this shithole, is it just one? Oh, it is. A lot of your men have been found dead in the past week. You know anything about that? I know what you know, but I'm more than willing to. Kaakati kawogo balina okuleeka ne bamuleeta asobole okuleeka ndi abaako byannyonnyola. Kubanga abantu bangi abazze bafa ate bonna nga bakimanyi akolera kampuni ye kati byo poliisi ekyogera nga kampani naye ng'ono omuyaga kiba kiguruupu. Abantu bonna abajja bafa nga bakolera wansi wa mikono gye kiki ekigenda mu maaso? Maybe you pissed off the wrong guy, or maybe your old crew just wasn't cutting it enough and you decided to clean the slate. Yamugamba nti oba oli awo banna okuleka ne basangwa ne battiddwa oba basaliddwa ebimironko kuba kusalawo okwo ng'olina ensobi z'ogezaako okuggyawo. Poliisi ebiseera ebisinga bw'eyogera ebigambo byayo esinziira ku bujulizi bwe beerina kati simanyi oba olinayo n'ekimu. Omubanda obuvunaanyizibwa bamuyita mu mateeka agenda ng'akimanyi tolina wuyinza muwaayiriza. Your killer's messy. Wuyo. Messy gets killed. Killers, as you say, plural. So you know there's more than one. No living being could have killed all those men alone and gotten away with it. Now, could they? Simple logic dictates there's more than one. Look, am I being charged with anything right now? Abuuza oba alina omusango gwonna ogumuvunaanibwa bw'aba talina kwate ku baafe wano. I suggest you focus your attention more on them before it's too late.
Be in touch. Lodi amanyi abalabe be. Okulira. Sokolendeko. Ogenda okwetegereza Kadeeya. Omusajja. Mulwanyi wa Kawago yamusindise. Babategedde bonna nga bwe balumbye amatwale ge. Yukira kubaako tiddwa bayitirivu nnyo omugaga abadde bamusibye nga balowooza niwe omulimu ogwo yagukola n'agwegaana. Kati bonna abayambako omwana mulenzi Lazarus. Omutemu wuno abalumbye. Where you supposed to be? Gw'olina kubaani? Nze byonna. Ebiki? Ebyo. Bino. Kadeeya. Kade. Abasajja bano babulabe naye Kadeeya tabbu. Omanyi omuntu gwosinga obuwanvu n'akukyusa atyo n'otuuka okwagala okukaaba. Bintu ebyo biswaza. Era ogenda okwetegereza ono musajja wattu. Bannange. Buli gwatuga bamugaye baako ky'omuggyako tukakase nti oyo awedde. Oleeta omumiro gw'oba ekintu kyonna. Efirimu yiino kiro. Poliisi egenda maaso ekola okunoonyereza. I doubt he's actually responsible for the murders, but he definitely has an idea of who. Whoever's gunning for him, they're working their way up the food chain. You stay close to him. Will do. Alex. Yeah. I just got a call. A tip from an anonymous source downtown. They're saying it's a massacre. Rooftop full of bodies. Who all knows about this? Just me. Kakano bakyali wano ogenda okwetegereza nga waliwo emirambo emirala egigudde downtown main street. Kweni ani omulala amanyi ku kino kweni nze nzekka. Emirambo gitandise ogwa. Poliisi erwanyisa mirambo butagwa naye gyeyongera okugwa. Another warrior. Kadeeya agenda asalako omu ku omu. Kati omuntu bw'ayimirira olabirawo nti mulwanyi, ate omulwanyi naye aba ajeemanyi nti mukubi. Laba etabbu. Bannange Matumbi yeepika. Action. Let the action. Take control. Laba take. Laba oruta. Matumbi. Matumbi. Buloka. Omuntu gw'okuba buloka n'oba gw'okubya eryenvu era n'osigala ng'oyimiridde. The movie is on. The movie is on. Matumbi. Kale Matumbi yayina ensinga engumu. Naye bakyusa eri. Kaka Lazarus yendo yuno. Abali awo agenda. There's a lot of talk around town about a man in a black suit. Olugambo lungi olutambula mu kibuga ku musajja ali mu suuti enzirugavu. Atutte ebisakiro by'abantu bingi. Would have guessed you were the guy. Lengere mali.
Where you get all of this? Zino zonna ozijjawa? And his runners. So what am I supposed to do with it? Kale bannange Oluganda kintu kirungi nnyo. Kale oba kale omuntu okwagalana. Kyobona buli agambye nti omukwano we guggwa mu bantu ebiddako si birungi. Yagenze n'atulugunya ababbi abayaga n'abba emmaali yaabwe sente enjaga mbi naye sente nnungi. Kati sente yazireese kubanga akimanyi waliwo abaasuze enjala. Wadde ziba sente za njaga. Niye aleese olukola ekirungi okuwonya omuyala enjala. Aleese kasawo kalamba. Be careful. I made your father a promise. Abantu abamu sente bazirabanga ekyetaago. So si asset. Naye kati Tone alonda bando y'etaano mulaba kukyusa ntambula ku street. Ne mugabana. Director kiki? Nga sente. Kale bamukisa nnyo ababa n'ensimbi mu nsawo naye ne batakyusa neeyisa. Egenda maaso. Bana. Vaayo. Boys, I'm sure you got the message. Message wagifunye. This amuses you. I've just learned that the last of our distribution plans has fallen. N'agamba ni amatwale gange mwembadde ngabire emmaali oba mwensupplyingire emmaali era bikani nawo waagenze. This Kawago alengera ate Kawago yasooka okufiirwa kati ne munne Kajji biwunye. Our pipeline is dead. N'agamba pipeline yaffe eweddewo kati. No longer possible. Pipeline y'engeri gye babadde bagenda okulayika ne batambuzaamu emmaali yaabwe. Kati entambula y'emmaali yonna system balabika bagibreakinze down. For me, this is my city. Saagala ogaye nti ndi mugayaavu. Nange ekibuga kyange. Owulidde? Because I placed it in your hands. Ekibuga nange nkyagala. You interfere, you will lose. You won't win. As we speak, endless. Ono yaleeta ensobi. Kaakati Kajji Bring back what's left of Lazarus. amulumbye. Kyakoze abadde ng'agamba bw'ayala kutandika lutalo wakati we. Ng'alinga agamba ye kennyini yavaako emberebezi. Ye mukyamu. Find you buried along with that so-called army of yours. Buli kaseera agendanga maaso n'okwesiga abasajja bo ng'ogamba mbu tuli safe n'abasajja baabo abasirusiru b'olowooza okuba nti olina abasirikale. But my men Yagamba mbu alina eggye will not be among naye eggye terina kye lisobodde kulabika ni liyamba. future life is in doubt. A poet gives testament to Ng'agamba ku bino ebiriwo obulamu bw'ebiseera ebijja maaso biri mu lusuubo. out. Era Kajji alinga agamba tagenda kuddamu kolagana naye. Ne tuddako ewa Kadeeya. Ha! Agudde ku Kimpa Bones. Kimpa Bones. Kimpa Bones. Kimpa Bones. Bano abasajja balwanyi. Naye Kadeeya. Linda. Dakwe wali erisemberayo. Kwegayiridde. Kwegayiridde. Firimu yino yakatandika butandisi. Lazarus Movie. Egenda maaso. Akagalo kade kavudde mu position irakaza mu position. Egenda maaso. Gwe. Ukuyemimwa. Kale. Let the action take control. Kadeeya. Kadeeya. Kimpa Bones. Kiwalata. Tonzanyisa. Tannafuna muntu yenna amuwa buzibu.
tanafuna muntu yenna amuwa buzibu egenda maaso. Let the action take control. Movie Lazarus KBS TV labe ngumi ono chimpa bode alaka banangi naje musirisizamu. Hey. Chimpa bonze musajja ade mugumu bakukuba ne wejjuse kyakujje kikuba mpanga owulira ng'enkyo yagala okeere. Fascinated you can see me there. Such a gift. However did sebo omutemu wa gundi ono yeyongedde okubeera omutawaano wa Kawago. Everything you've asked. Soon you'll have your weapon, and then you can reveal your secrets to me. I keep my word. All of our knowledge and history will be yours in exchange for help. Omukyalo ono why akola ku bantu bangi, omanyi omusamize akola ku bantu bangi. Ayinza okuba nga amaze okuwa eddagala eriroga mujjawo ate ne mujjawo bw'ajja amuwa erikutta. That's not about good and evil. It's about balance. There will never be balance. Not in this world. Tugenda maaso. Too chaotic. N'atandika ono yewa kaadi. Kaadi jajjayo nekugamba kufa ng'ojjayo ebibyo. Kaakano Lazarus agenda okudda. Chimpa bonzi. Wange. Bakuba. I got him good. Yamusanga alimu akalamu. Oh man. Kyowalabe yakugamba ndi omuliro teguzikiza, muliro yali mutuufu. Baasala babe nga bagenda maaso mu kikolwa kyabwe ekyokuwoolera nerengera omusajja omukulu ali wano yenna ye alinga endiga. You avenge your brothers, your family. Yalabanga ekyokuwoolera ku baganda be ne famire ekikulu. Kati ate tuyogera byakuwoga. Omusajja agenze nkolodde awo akataago. Oli yamuleka akolodde akataago. Bino byonna byabadde ayogera abadde mu kusiibula. Yawulira obusungu Kadeya. Kadeya yakoze kino. Obusungu ne bumukwata. Mu ngeri gye butamukwatangamu. Bas. Kale efirimu engeri gyegenda maaso. Kadeya kyakoze okulumba abanywanyi ba munaffe Lazarus. Ekyo kigenda kuleeta buzibu bulala. Kadeya ndowooza waali mugumu munange. Olaba asimudde bali bonna. Naye ate abalala tugenda maaso. Bigwerawa. Bigwerawa. Twagala Kadeya. Kadeya gwe tunoonya. Kadeya lowooza ali wala. Ye yategedde ono ajja kujja. Omuzadde yenna bw'oba omwetaaga ne waba yeekwese owa yonna kwata ku mwana. Kati tokwata ku mwana oba omumazi. I'm going to take yours. Oh, I expect you to try. Before, you were weak. Like the rest of the city. N'agamba nti olubereberye wali munafu nnyo nga bonna abasigadde abatuuze abali mu kibuga. Naye kaakati wafuuka w'amaanyi. I embrace what I am. You do not. I fight for you. Ye kyonna kyagenda maaso n'okuba ne kyali akyenyumirizaamu. Don't confuse vengeance with heroics. Kati ng'amugamba saagala ogende maaso kugattaganya mbeera ey'okuwoolera n'ekirala. Naye tewali buzibu okukutta kyenkola nga kye nakoze banno. Action again. Action again.
kade banange babatake girete ogikole ki labe ngumi Kadeya sebo kaliba Kadeya Lazarus Kadeya buzibu buze emitawana jijide Kadeya kumbe Kadeya naye kenyini ali mwamanyi Kadeya naye ali namanyi gwa butonde Kadeya tatamye Kadeya amanyi gwa butonde gwe good haraka eyo Chovola bane manda zina amanya kubaka ekulira Kadeya tawali Munange mwana mulenzi nga akwata digi nga yeeyongerayo eno bagenda maaso box zireeteddwa saa kupakira maali ate ono muguzi waawa kasitoma kyono kasitoma kyoyo kasitoma namunagane weyo abalala sibaagala naye oli oyo totuuka ku bosi kati bano olwabagamba baagala bosi ne bajja omanyi abakozi abakola ennyo bagwa mu buzibu bwebakola kusanyusa bosi naye omwetisi neoba wa migugu omanya kiro z'otwala obwedda alina byatanajjayo obwedda alina byatannaba kujjayo jjukira bagambye buli myoyo gyatwala buli gwatta omwoyo gwe aba agenze nagwo yeeyongera kuba w'amaanyi bosi alengera omulaba wuyo atokota alinga kyoto kati bano babalekedde jembe kirino buli omu awulira omutwe guyulika wuyo laba ekiri wano gwe bulogo nabaki buno nensigala wano era kali bosi ku kyeraba yababuuza ndoza ne bwentema era wuno atema bosi kintu kino naye nabasiswadde kuba kati era kyetaaga nemba nga njiya kati takyakuba ngumi takyakuba olaba kati afuuse waali muti kanyama kitegeeza ogenda n'ositula ebyuma n'okola bicep tricep n'akabode nga weetegekera okulwanyisa abakulumba nga temulimu b'amayembe ab'amayembe obaviira nga tululuddewo efirimu yino seba olagawa yaleese manyi obugema amayembe yategedde tekinologi endwadde ya kirago bakugamba ni waliwo ejjembe erisigala mu ssabo ng'essasi livuze yazze ne kano ku maanyi agali mu mutaka ono alina ekikomo kiri kigamaliriza n'atyuninga gwe wulira ngumi eyo boss
omwami ono ku nsawula gy'adaasabula naye kizuula nti waliwo ataamufukamiza kyova olaba waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi bamukwa boosi tafunye obuzibu akandu bakakutte lengera boosi bwawewuka boosi awewuse ewonontuka era naffe tyalola gwe bizibu bingi byaleetedde banne mwene ensi bamukuba amasasi naye ngeri omuntu kyobola agamba omuntu abakola ekibi wabeerawo omuntu akola ekintu n'omwagaliza okumutta katuba tuli wano kati ate kikyokola ekyo nedda oganye ono eyamuwa amaanyi ag'okulayika ali akola ki asobola okukola byonna byonna byakola naye yagamba omuntu yenna bw'akola ekintu okumutta tekiba kibonerezo naye omuntu yenna bw'amanya ndi asobola okukwatibwako oluusi atereza empisa ze. You see, the problem with you, Ray, is you can't see past your own pain. This is bigger than Ray. The unity of opposites. In every generation, there's always been two. It's how we maintain balance. And besides, what's a few insignificant deaths along the way compared to millions? Not insignificant. Kulwakuba ono ye yensonga lwaki wafuniddwawo ekitangaala awo. Done killing for you. Agamba ninze nkoyo kuttira. Bonna abadde abatta lwa bigambo by'ono bye yamugamba yamusunguwaza. Bw'oba oyagala omutta wuuyo omwettire. Bansonyiye. Ray! Obaye. Because you just walk away, man. Ray! Gwe! Come back here, Ray! Musoke udo jangu. Police etuuka. Laba emmotoka. Technology ono. Interesting. Ne fuluweero nekulema. Just a fuluweero. You're still alive, right? Unfortunately. Bulijjo kyali mulamu kati no bali bamanyi nti yafadda. Twategeera nti ekyakuza engulu twakimanya kati ne tujja tukola emmundu kikula kino era tumanye ekikulimu bwe tukukuba essasi ly'emmundu eno tufuna bulamu ofa bufi. N'agamba abantu b'enva okubonereza badde bagenda maaso n'okulumya abantu batalina musango. Ngamba gwe ng'omusirikale oba kyenkoza kibadde kyamu okukwata ku bantu abo. Now, dozens of uniformed officers are going to swarm on this compound. Abantu mubanje abafudde lwakuba ye. So, kale, I'm giving you till dawn. Ngenda kuwa omukisa ogende. Then I'm coming for you. Wabula manya nja kuba nkunoonya. Mu bulamu omuntu muwaamu kyanse mukali amugambe ndi amuleka agende. Naye mu mbeera yonna ajja kuba amunoonya. Kati afuba okulaba nga tamuzuula. Akimanye ni waliwo amunoonya omulala. Jukira mu Bamerika omusango gye guli ogwa ddala. Gwatali musirikale okukwata abamenyi b'amateeka. Oba omenya amateeka. In the end, we were all fighting for the same. Neera ku nkomerero enkaayana ffenna kye tuba tukayanako. Tuba tufaanaganya. Ku nkomerero kye tuba tulwana kiba kye kimu. Kati ono yawukanye n'oli. Yakwata ekkubo n'agenda abe ng'atandika naye ebibye. Kubanga yabadde omulabe w'ono Lazarus. And I'm not alone. Nakyera asigalayo ng'agenda maaso n'okukola emirimu gye egy'okulagula. Who believe as I do that we can turn. Naye ng'ebiseera ebisinga okulagula waliwo abalagula ebyaddala. Kuba yabagamba nti waliwo ekizibu ekijja mufube okuba ne mukikolako nga yemusobola nga teginnawunya. Kati nno tugenda okudda awaagudde kadeeya. Baamusabudde omusajja nadda engulu naye ng'awulira emmeeme ezitowa.
yadde engulu era ogenda okwetegereza nakyala najja. Aiden. That's your real name, isn't it? You and I have a great deal to discuss. Kakani ng'amugamba nze naawe tulina diiru gye tugenda okuteesaako ey'amaanyi. Naye nno naye engeri gy'akomyewo engulu si ya bulijjo. Bano baabano. Bali awo. Ogenda okwetegereza musajja mukulu akomyewo. Ne nakyala waali. Mike and the others. Yambuuza Mike n'abalala. Yatunula wansi tamanyi kyakubagamba. Ono wamanyira nti balabika kapuuti. Omuntu ana. Kale n'ebintu si byali byangu. Kati oba nze yenkugumye ntya? Amugumya. N'abakazi munange tebatya oyo bakyamugumya oyo. Bw'alema okubanga akugira ekirala n'alyoka aleeta amaanyi awatasaanidde maanyi. For hours. What is it? I know who's been committing those murders, and I think I know why. I think I know who this man is, and I know where to find him. He's not a man. Kakani ng'agamba nti bamaze okulabika ne bazuula ani abadde agenda maaso n'okukola emirimu gyonna egyo egy'obutemu. Ono agamba ndi omusajja mumanyi nja muzuula kweni si musajja oli yafa nadde engulu. Tubadde tulaba Lazarus nate nga bulijjo eminze ebadde nkwereza. Tubadde ku Wotang Sports Arena tugenda mu Kina Uganda.